tujjaffe okufunza tubayite the G7. G7 abantu abo babaka bannabyabufuzi abali ku luvuganya gavumenti. Atabamanyi tujja kubamenyamenya Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, Oweekitiibwa Mwanga Kivumbi, Oweekitiibwa Betty Namboze Bakireke, Oweekitiibwa Omuteeketeeke Sseggona. Tujja kutunulira ku Kasibante tumuteekemu. Tujja kuteekamu Lubega Mukaaku. Talimu. Teekamu Mpuuga. Mpuuga Katikkiro. Katikkiro ye ng'omuntu. Gye batandika yalimu. Naye kati waliwo betuyita abali mu lwatu. The Gang of Seven. Naye waliwo n'abali emabega waakyo okukitembeeta kuba nabo tugenda kuboogerako. Abatembera The Gang of Seven. Amwe tujja okwogera Dr. Besigye. Dr. Besigye. Bamwegattako bwegassi basobole ovuga olutabalo. Ye yaliwo. Kati tujja kwogera ku Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli. Bebamu kubakidesigninga okukifuula nga bwe kiri. Naye bano bali Namboze, Mpuuga, Kasibante, Sseggona, Ssemujju, Muwanga Kivumbi ne nani abo omulala? Ne Lukwago. Abo musanvu. Naye mu abo musanvu wali kati abo batuyita The Gang of Seven. Okuva mu 2011. Ekintu kino ebbanga lyonna. Ne waliwo abali emabega waakyo okukifumbafumba nga onaga nti gwakola programu okera ku Red TV n'okola programu naye waliwo baproducer, cameraman, waliwo abali mu control room ng'abalabi tebabalaba nga tebabalaba naye nga gwalabika waneeno. Mu Gang of Seven bw'osingolinga out Ssemujju ndowooza yatabera nko mu bibiina bano gye babadde. Ssemujju ne Lukwago. Ssemujju yekka ndowooza. Ssemujju yekka bw'akulosinza okuva mu FDC kubanga Ssemujju ebyobufuzi bye abitandikira ekira nga akwasibwa Sam Kaleganjuba. Yali etibwa Kyaddondo North. Era Kaleganjuba ye yamutembeeta ng'omuntu amala agamba kana akavuka kajja kusobola. Naye abaddemu FDC bangu na mpaka FDC byafunye ebizibu ne batandikawo ekibiina kyabwe era n'agenda n'akiyingira gye yafuukidde gy'alina ebitiibwa eby'amaanyi mu kibiina. Naye bano abalala Oweekitiibwa Lukwago ye yaliko mu DP nabirako mu FDC nabirako mu kisinde ekikya ine kino kyatandikawo FDC kyo sozaali ku Martin Road bakitanga TJ abaana bakifuuzanga mutabula jova naye nga kyali simanyi ba Truth and Justice so kisinde ekyo abakiyingira ne Katolu Wama yakiyingira Aida Nakuya yakiyingira Shifura Lukwago yakiyingira ne Mukakuba yakiyingira Mukaku atawa abulawo ne Mukaku aleka yakiyingira kisinde ekyo kyali ku Martin Road yawo bwe bakolanga emirimu gyakyo olwo nga batabanguse ne Democratic Party. So n'ava mu DP n'atandika ekisinde ekyo then n'agenda mu FDC kati FDC yavuddeyo teyabandala nayo n'agenda mu kibiina kati kye balina ekyakasimu. Naye topiki lwaki njagala okuba njagala tutambulize emboozi. Abasajja bano olw'okuba nti tubayise Gang of Seven kye baleetera okuba nti bo baagala ebyobufuzi bitambulire ku bba emirembe gyonna. Ekisooka tebaagala muntu ekisooka abapenetratinga baagala babeere nga babeera ku top. Jukira Suubi 2011 erimu bannabyabufuzi bangi. Kati bannabyabufuzi abo abangi Suubi ejja akalukawedde aka 2011. Tugenda mu 2011. Tugenda mu kalulu. Kati bannabyabufuzi abo abangi abalimu abasinga bali nnyo mu DP. Kati Buganda yo nga Buganda nga Mulwanyammuli Oweekitiibwa yatembeeta kino nga ye Katikkiro. Balaba nti eddoboozi lya Buganda livumbeera mu palamenti terivuddeeyo naddala ku nsonga za mikono gijje wano ssebo. Olwo abaaliyo Erias Lukwago abali mu palamenti y'omusanvu baali tebagijje Lukwago andi kati jjukira Lukwago yaliyo omu kubanga Lukwago ayingira palamenti 26 ne Namboze ayingira 26 naye Namboze yafuna okutaataaganyizibwa kooti biki byonna ebyo naye n'amaliza nga ayingidde May 2010 mu palamenti entuufu. Kati bo balina ebigendererwa ebyabwe okutumbula eddoboozi lya Buganda ku nsonga z'ebyobufuzi ku nsonga Buganda ezigiruma nti ebiseera Buganda yali erina okusomoozebwa nako ne gavumenti kuyitirivu balina katugambe nti balina bino ebyapa tebina bakudda ensonga ya federo nga balina ogitembeeta naki kati nga balaba nti wadde Lukwago ali mu palamenti ne tamala Lukyamuzi teyaliyo Lukyamuzi jukira Lukyamuzi yabadde mu CP ng'omuntu era nti ng'ali ku yaliyo naye nga tali kubanga obubinja bwe butandika katugambe nti tulina akabinja kabayita Wagin Fighters kaba n'operation ze kakola kati bano bayagala ekintu kiringa wonaga nti kandeeta omwana mutendeke nga nsobumubako ne control mugambe naye nze nakuleeta wano okitegedde kituufu kati bayina abantu bwe bagala obako ne control Lukyamuzi ng'omuntu Federa abadde ajogerako ne kakati nga kyajoogerako naye tali mu bano
So akabinja kali kalina kubaka abantu aba DP abaganda. Ssemujju yali FDC. Yes. Kali kalina akabinja kali k'abaana ba Buganda. Abasobola okutuusa ensonga za Buganda mu parliament. Kubanga bw'otandika okutracinga ebyafaayo buli omu ayingira ate era bano bakwatagana batya. Abo mbesanga ku radio. Namboze ne Kasibantu okukwatagana mbesanga ku radio. Kila Simoneta Namboze okukwatagana ne Seggona. Okukwatagana ne Lukwago. Namboze omuzinga gumala kumukuba emukono nga wa enforcement wempoza bamukutte mbu yali wempoza mukatale bamukutte yali sente bano ne bamuwolereza akubali seat. Namboze yali we NRM ekyo bakimanya era Namboze mu bigambo byagamba nti ye yagala mu G9 yayagala Museveni nga Museveni bw'aba ayogedde bino State of the Nation Address simanya budget nga ayogedde nga speech ezo ziwandiikibwa ate Namboze ne bazigula nga ku Museveni tomujjaako kati omuzinga guno olwamala omukuba bano bamuwolereza biki olwafuna Seggona batandika okukwataganira awo okutuuka n'olwaleero kati ndowooza njala tutandikire ku Namboze yennyini Namboze obadde okimanyi nti alina ebbaluwa okuva mu Uganda mu Law Development Center nga yasoma amateeka mu 96 Namboze alina diploma okuva eyo practicing gundi Mugambye alina ebbaluwa okuva mu Law Development Center nga ntuufu era alina ebbaluwa endala ya byanfuna okuva Enkozi ku University y'Enkozi nga nayo ntuufu kakati ngate sibimumanyiiko kati Namboze yawagira bannabyabufuzi bangi yali mukubi nnyo wakadingidde ng'omuntu omanyi osobba omukubi w'amasimu ku radio nga bakikakasa mu katale nga wasiwasa amumanyi kati bakikakase tolaba naye yali mukubi w'amasimu yamaliza ayagala kwesimbawo ne bamumma kaadi naye abaali ab'amasimu aye ne Lutamaguzi yali w'amasimu naye yali w'amasimu kati Namboze ng'omuntu ekisooka ye mukyala yekka mukana akabinja abaddemu ebbanga lyonna abaddemu ekisooka bano 7 bageraageranye ne NATO ejje lya NATO erigenda mu nsiga ligenza kutereeza Saudi Arabia ne bagenda era bageraageranyize tugende ku article ey'okutaano eya NATO egamba nti when one member is attacked all members are also attacked kati bano yendagano yaabwe nti America nti n'omujaasi wa America omuno abasigadde bagenda ne mumukima oba amasasi mangi era bwe kyali 7 omu bwakwatwako bonna bakwatiddwako ensonga lwaki nti mu 2011 Seggona yeesimbawo Ebusiro East era nga gwavuganya naye ye Magolo wa FDC Ssemujju FDC bw'ava mu kira oba Ekyadondo North obudde obwo mazo gitemako yatambula butambuzi nga bwagenda eno Ebusiro ewa Seggona tawagira Magolo wa FDC awagira Seggona olwakabinja kaabwe kali n'endagaano zaabwe nga Ssemujju Seggona bw'ava Ebusiro owa DP n'agenda ekira ewa Ssemujju owa FDC Seggona tawagira candidate wa DP olw'endagaano eri era endagaano y'emu etwala Ssemujju ebutambala okuwagira Kivumbi okwerangira wayambala esuuti yange nanaabira mu bitooke nanaabiranga mu lusuku kati kankikubulire kino Lukwago abadde abeerawo wano mu Kampala abaddengako independent ng'omulodi wa Kampala nga bamulonda nga independent emirundi mingi naye nga owa DP Mpuuga kyali essaawa zino talina kibiina aliwo FDC FDC yali amuwadde yamuwa kaadi zizukira nga agibandoninga bagigaba agenda tagenda era bwe mala omuwa kaadi yamuwa ekifo kiri kye yali tali kyono Nabbosa Ssebuggwawo amyuka Buganda ng'amyuka Amuriat mu Buganda mu kaseera ako Lukwago owa independent aba DP bamuwagiranga wadde aba DP babeerangamu ne candidate no FDC Ssemujju yamuwagiranga wadde Ssemujju FDC yayinangamu indi candidate balina bonga bo so enkolagana yaabwe yajjanga nga ya muntu si ya kibiina eba ya muntu ku muntu enkolagana yaabwe bajja kweyambanga mu mbeera yonna y'ensonga lwaki kiwawaza amatu Namboze bw'ava Ekyaggwe n'agenda e Buddu okukuba Mpuuga abantu bakyewuunya kubanga babadde n'ebibagatta nga Namboze yakwatanga abantu bagenda okukuuma akalulu emukono n'abajjayo n'abaleta e Kampala bakuuma akalukwago kubanga abo bonna kati baatuula wansi waliwo okusika omugwa wakati w'omukaaga ne Lukwago
bamwagala afulume parliament agende ku bwa Lord Mayor. Lukwago teyakyeyagalirananga muntu. Bano banne ku bigendererwa byabwe bayina. Beba musindika ku bwa Lord Mayor. Beba musindika ku bwa Lord Mayor. Nga mu parliament yabanze jasa ekisanja kimu. Era beba sindika Muwanga Kimbi yali agala kwesimba ezimu constituency ziri wano mu Kampala either Kawempe South oba Kawempe North. Yali agala ku constituency emu. Aina mu butuuze. Je yali abeera. Era we yasomera ku university ng'abeera Kawempe. Etegeza abasajja baatulanga nti kakati okulonda kutuuse kugenda kuganyawa. Gegenda wano. Gwe vaawo wano, gwe genda wano. Kati kankubulire. Muwanga bamukwata ne bamutwala e Butambala. Ensonga laki bateekawo amanyi gonna Muwanga okusobola okuwangula akalulu ako. Kikulukunyoka yasooka okumubba. Ne bagenda mu kkooti. Era abawolereza Muwanga. Yali Lukwago, Sseggona ne banne. Akokeketaala. Akokeketaala. Eza sitimono ze yagulira bali. Kikulukunyozi yagabira abantu. Kasiba nti yasooka kwesimba Butambala. Mujjokera bulungi nga tanaja Lubaga. Baatuula naye ne bamugamba toli musiraamu eri wali abasiraamu. Yadde gyozaalwa. Wadde gyozaalwa. Tugenda kuwa amaanyi gonna ojje e Lubaga era Lubaga najja nawangula akalulu. Ku DP. Ku DP. Kati njagala osooka enkolagana y'abasajja bano. Yali awo. Kubanga ekisooka bo baali bamanyi. Besigye bw'ate ekintu ku bo. Lukwago either Lukwago bampuga kulika babadde nga bajja beezimba nga mu bo banoonyaamu agenda okufuuka pulezidenti. Babadde bajja kubanga bw'oyogera nabo physically bagamba ffe ekyo kye mwogera si kituufu kuba waliwo ne yakingamba nanga nti bw'obanga ogamba nti kuba n'omusanvu kwali kubonna baali baagala bafrontingako mu pulezidenti lwaki babagira Besigye 2011 kubanga 2011 basooka wa Mawu. Basooka wa Mawu ne bavaayo. Ne batwala ekiwandiiko ne bamugamba bw'obanga ensonga za federo onaziteekako omulaka Buganda onagiteekamu ekitiibwa ensonga za Buganda onaziwa ekitiibwa sayini nga wano tukuwagire. Mawu n'agaana. Omukaga baali ba DP omunga we FDC Mawu n'abagamba ngenda gisayiningako singa amala okuwangula obwa pulezidenti. Kati Sseggona agamba nti bamaliriza okwawukana ne Mawu. Conference yali embaale gye batagenda. Wano andi kati byo nga biwedde. Mawu yamaze balaga nti sigenda kusobola kusayininga. Nti mala kuwangula. Ebyo mugamba kansooke kuwangula. Kansooke kuwangula. Sseggona agamba nti ayawukana ne Mawu ku makya. Bamaze okusisinkana. Waayitawo eddakiika nti omu ku musemu ayina amukubira esimu nga kiwandiiko kyolaze Mawu kituwe tugenda kisasula. Ngani yakisomola. Kati ye Sseggona agamba nti awo yakoma okukolagana ne Mawu mu byobufuzi. Etegeeza olutalo lw'abana abantu okwawukana ne Mawu lusimbukira ddala 2011. 2011 bayina kati 2011 mu bufunze kwe kwali okwalula ekirowoozo ky'okuleeta abakulembeze kubanga abali mu parliament 2011 okudda wansi that is parliament ya 2006 mpaka 2011 yali Lukwago na Nambooze. Lukwago na Nambooze abali mu myaka gyabwe naye wali ne bagimusa enchanjo. Kati tebabafangako akabinja ke tuwogerako ka 2011. Mati yangu era nyonyola akabinja ako. Mu 2011 nga kalabika nga kali kazokuba ebibiina ebibiri FDC ne DP. Anti kakati bano ekisooka omukaga bali ba DP. Omu DP omunga FDC. DP bayina embrandinga gye bagibrandingamu okuva edda. Ekisooka y'Abaganda ekyokubiri Abakatuliki. Era bwogera mu byafaayo mu gy'ekinaana abaaliwo DP yali yamaanyi mu Buganda. Nnyo nga bw'okiwulira. Naye DP bano bagenda okukizuula ng'agikuttemu Mawu. Jjukira baasika naye muguwa. Baasikanga naye muguwa. Era tukako n'abagamba bagamba nti mwabeeta Abaganda ennyo abagalwanira ensonga za Buganda. Abagenzeyo mu parliament that is Lukwago ndi Nambooze by then. Tebalina nsonga n'emu gye bali bateesezzaako. Ate nga mwe bumwagala eya Buganda. Yabagamba ensonga temulina nsonga ze mali muteesezzaako nga ziweza page emu eya F4. Ono abatandiseeko. Abatandiseeko. Kati naye nga bano bo bamaze okukizuula nti bino ebibiina FDCDP byandibanga birimu ekizibu mu maaso awo. Ffe katukole akaffe tusobole okutambuza. Ebisale bya DP yali ekyalina Secretary General Mugenzi Matya birekeraawo. Birekeraawo 2011 birekeraawo kakasa birekeraawo yali Secretary General. Yaliko mulembe gwa Mawu nga Secretary General. Kubanga 2016 era bagamba Nambooze adduka wa birekeraawo. Namwegayirira afune kaadi. Yo wamane ekifo ekyo kigenda okutandika okudobonkana ndowooza birekeraawo yakisembamu. Era bakugamba Nambooze yennyini bateesa jjukira 2016 njagala wetegereza abasajja abo bonna. Abasinga tebagira ku bibiina bya bufuzi. 2016 bamaze okukizuula nti DP efudde. Naye ne basalawo beesimbewo ku independent balage nti abakulembeze mu DP tusobola okuyitamu. Nambooze kye yakola ye yagenda mabega nga yegayirira nga bamuwa tikiti ya DP.
ng'agenda babirekerawo eyali secretary general nga mwasitampu nga mufuka amirira nga mwaka tikiti ya DP nga batambula naye nga tuvude ku ebyo kana akabinja nagambye njagala kwageraageranye n'ennato naye obuzibu bwako manyi kaafuna omuyaga to one member is an attack to all of us fena bamaze tulumba naye omuyaga ogusinga okukuba akabinja kano gwajja 2017 eyo storm yali y'amaanyi eri akabinja ka Gang of 7 the Gang of 7 batandika okusasika 2017 bwe baali bagenda omuyaga gwa 2017 guzze that is twogera ku Kyagulanyi Center mu Robert abayingidemu tebasooka kuteesa nti tugende eno nayo ekisooka tebamukiririza mu kusooka ye ng'omuntu era bonna musanvu tewali n'omuya wamuwagira 2017 mu kaluka ekyaddondo tewali yadde alabikira ku laale ya Kyagulanyi abamu bamusaba ne ssente okumuwagira nakiwulirako kati kino kitwale nga miscalculation wali obazeeko ng'oli mu kutambula n'ogamba kampite mu diversion yo ejja kuntuusa mangu naye ogenda okutuuka nga liyo road block gye bataddeyo nga tolina okudda gye wavudde olyekodde eri bonna musanvu tewali n'omu yamuwagira era ekisooka bamulabanga muyaaye tebamulaba nga omusajja asobola okuteekawo embeera mu byobufuzi ensonga lwaki bwe bagenda tebagenda nga the Gang of 7 bagenda nga DP block olwo bagaseemu bamukaaku bamabike bayitirivu balubowa singa bagenda nga Gang of 7 eyasubi 2011 bonna baaligenze Lukwago teyalisigadde Ssemujju teyandisigadde kati ebigendererwa bya Gang of 7 mu bufunze bifa 2017 so kitegeeza ekigendererwa kyabwe kowa kigendererwa tebakituukako tebakituukako era bagala omukulembeze gwanga mu bbo era 2020 balina emboozi gye bakola ku NBS NBS yabakolako story bonna musanvu era nayo yagituma the Gang of 7 okuva mu 2011 Namboze Ssemujju Musegona yagamba mu bigambo bye nti Namboze yagamba nti Dr. Besigye ne Kyagulanyi tebabagala kakonge ke kamu kigeza bali bagala ko omu ku bavuganye bajja muwagira naye kati ekyo kituukawo twogera ku 2020 nga bamaze ku acceptinga because waliwo otuuka n'okkiriza so bango badde ku ledi emyaka aga omwana najja nga alina taaki etamanyi yo mama nga buli omu gwayimba ogamba nti musegulire mu kusooka osooka n'omujevuna talina byakola naye tuuka n'okkiriza noka akasajja kalina amaanyi public yonna gwekkiriza kati olwo bamaze okukkiriza nti ekyamazima okutambula ebyobufuzi byaffe ogendako mu maaso tulina okuddewa omusajja ono bagenda nga DP block bebo bamatiya lwanga lwanika be bali basajja lyabeene bayitirivu waliwo n'abagamba nga nze ndi bulandi omugenzi awo mulemire byagamba nga nze ndi Coca-Cola nze ndi Mirinda Kyagulanyi yanneetaaga ani yabyogera omugenzi Katolubwama yeeyita bulandi yagamba nze ndi MTN ndi Coca-Cola kakati era abamu bagamba nti ekisooka olunaku lwe bayingira people power budde obwo balina genda ku FDC Lukwago yabalindira ku FDC yabekangira ku TV actually ekyo ekintu kyalimu Alan Sewanyana kyalimu Lukwago kyalimu ne Namboze okukeera bagende babalangirire ku FDC era nga ne press conference bali bagitegese eyo kwa niveiringa ba member abatwegasseeko naye wakati kati awo Alan Sewanyana yagivuga agizzawa Makerere Kavuli I mean kamocha era Alan alabikira ku press conference ye gundi ye kamocha era Lukwago yatangalija aliyo yekala kati mu byobufuzi olaba ekisooka mu mulimu kyatuyita omukisa mulimu abasajja bazedde omukisa mu byobufuzi wano ba Alan Mayanja ekisanja azwe bangaba yali yesimbawo ko Alan teyesimbangawo ba Irudamani bajofre rutaya bajolo senyunyi ogumukisa bati omukisa gw'ebyobufuzi otagukozesa mu kadde kaagwo bana ekigondererwa kyabwe okutuukirira 2016 Besigye alina stepping down bafune ku kubba omuntu omu ekyagaana obuzibu obulala nti bakkiriza nnyo mu Besigye to the extent nga buli kyayogera bakikiririzaamu naddala Lukwago Besigye olwo abali gwe bajjako adiisi n'abakulu mu bibiina byabwe ebirala bano abaali abadde nga tebawuliriza Namboze nga takyawuliriza mawo awuliriza Besigye awuliriza yensonga ki mu proposi government Namboze yafunamu position ng'owe byamawulire ndowooza wa information bwatyo actually kiki egambe baali bagenda ku FDC
nti Namboze ng'amaze kuba twali tu approaching akaluka 2021 Namboze ng'amaze okukikakasa nti Democratic Party egenda muwa card oluvannyuma lw'entalo ezaaliwo DP bad DP good DP ennyanya envundu emboga egedde biki ebyo watermelon biki simanyi kitengejja mawujja naye n'obuvumo bwawe mawu si mwangu mu byobufuzi batengejja kadi Namboze nga tagenda afuna kadi ya DP kuvuganya emukono ku bwamemba ba parliament nga space yokayoka yali esigaddewo kugenda bamulangirire ku FDC akwate tiketi ya FDC bamubuusa longo dawe bamubuusa nti naye tiketi ya FDC nga tonna bagirowoozako ono omwana ow'Emagedono yadde wasooka kumuzala wa ayinza okuba n'ekiramu ebyobufuzi bwe bibeera banja bakwata kadi z'ebibiina ne bazirekawo ne bagenda ne bafuna NUP so tukitwale nti gang of 7 basasika kati 2017 obuzibu bwe bujjira era bonna ekiraga nti kubanga bamuwanga bonna tebamuwagira bamukubanga wakayula yamulese etagenda kumanyira byabufuzi tubirwaniridde ebbanga ddene kati bagenda okumalirizaawo 2018 Arua ekutte agenze wasia Kasiani Wadiri bakubye Kawuma amasasi kati 2018 azibula abamu kubanga munabyabufuzi ekisoko ino okubeera ntimu yo ku ground ekola intelligence okubuuliriza ani ayina amaanyi wano akaluka mwiru yali by election nakabasalirwa by election ezo zonna bazijjayo nga yagenda batandika obubuuka naye ku by election ezo ezisinga zaali za opposition naye bano gang of 7 ekisooka gang of 7 ekisokera ddala yo yeemanyi nti bakaliba omulete wo ino muleterako sente kaliba okujja wamaanyi ekintu kyabwa kizimbi abadde ku CBS nga buli omu amuwulira kati nga okumukwata nti ajja kusagulira kalulu mu constituency kizibu kati ate ono engeri gye yali yakayingira ye yalina abasajja be nga jabuzi bano bafutu soja abo ku gurawundi kati era by election zamwanguyira ogenda ozijjayo bamuwanga babukira mu by election ezo bano bamaze oziwangula era banyumya gundi yanyumiza emboozi bijulwa nangamba nti bamuwanga bakwata Kyagulanyi bamukwata engeri gye bali abaka ba parliament bamukwata ku parliament bamugamba bali bauliko bayayi si babaka olina kubeera naffe ababaka okitegera kati awo bagalo mweza bamaze olaba amaanyi kuba kibali tokuba by election 3 ngate nawe oli mupya oli wa myaka gumu kitundu ebiri si kyangu kati bo banamboze bakizuula nti ebigendera byabwe bifudde Tebali bagala tebakyakituuseeko basasise onakutte lino kati already kati buli omu azanya bwazanye naye ekyasinga bayitula obuzibu bagala nnyo opposition bagala ebuyinza bw'ataba Lord Mayor awulira nga ggwawo bw'ataba mubaka wa parliament awulira nga ggwawo kati ate ono kye yakola ye yabeera mu parliament emyaka 2 nakola decision n'agenda kuba president n'abalekayo era bano kye bataasobola kukola kubanga abamu bajja 26 nga mubaka wa parliament 2011 n'abeera Lord Mayor 2016 n'abeera Lord Mayor nga yalina osuula w'ekintu 2011 ati Besigye olwo yali ababise nga tebasobola kuvuganya Besigye abamanyi gaali gatandise omuggwamu bali basobola okwogera naye okimanyi nti Lukwago alina we yatuuka nga akuŋŋanya abantu Lukwago oyo Lukwago kituufu nate Sancha Besigye kyasembayo Lukwago we yabeera mu misango awo bamukozeko impeachment Lukwago yalina amaanyi we yamuteekako ennyo ekibuli awo naye yali nnyamu nga wakyalangirira butereevu naye olwokuba nti position zino ayagala kubeera nga mulodi wa Kampala ayagala kubeera nga tavudde mu kaposition konakona kati ekyo kyabaleetera n'ebigendo bye butatuukirira nekyo agenda mu FDC Lukwago agenda mu FDC agenda yali yagenda kufuuka president wa FDC naye bw'atuukayo yasooka n'atya okugenda agenda tagenda ennaku ziggwayo eza nomination anti nga tasalawo ne kye balina okukola 2017 kubanga ebibiina byonna bagamba Kyagulanyi yabituukiriza FDC ne DP FDC ne banyonyola ne bagamba naye omuntu waffe gwe bajjeyo ye kanti nti tetusobola kukkiriza ate kuwa muntu ala kaadi DP yalina kuwa Kyagulanyi kaadi nemufuga nga anda nabo balinayo Kamome yali talina maanyi okitegedde yali candidate waliwo wootukanga omuntu olina omuwe ekifo gwe osobola okumukulembera kubanga ayinza kutuuka okukola press conference n'omugamba ffe ng'ekibiina ekyo tetukikiririzaamu kitegeeza nti ate ndowooza okumumma bamuyamba kuba yandibadde wansi wa Mau oba yandibadde wansi wa Muliyati oba wansi wani bamuyamba nnyo era bagamba nti storms of life
storms of life develop character umuyaga ogutukuba mwene ensi oboli yawe mbere yononese bikibi kyobudde obusinga gukuvuga nga gukutwala ku kigendererwa ekikulu okusinga ku kyobaddeko so bano bamu makadi ate laba bwakirowooza nanga ate nsobola okuyimirirawo nganze era nayimirirawo amaliriza alesa abaka 50 mu parliament mu musanvu 57 kakati ekigendererwa ne kakati kyafa kati mu kufa kwa kigendererwa sijja kugamba nti bonna basobola baba basanyufu eri ono wadde bamba mukubira akadingi mbadde nange nakubuuza nti ku gang of 7 kale katubale 6 kisemuju tumujjemu kwasa muju yetaberanko NUP ne munelu kwagera omujjamu kale katugitwale wa mu gang of 7 kubanga ate lukwaga olumu omulabako ewo omulabayo kati nga mukaluke kawempe yaliyo yali alina eriyo gy'abasika nti nange mumbeererewo mu maaso dukira engambo zaali zitandise nti bali mwezi ajja kuba road mayor so lukwaga nadduka agende kulale ya katuuti nalekawo sweet cake eyali alangidde nti agenda mutazindwa eyali alangidde nti agenda kuvuganiza ku PFF era bwamulekawo asike bano eriyo basobole okukola ndi wammwe mukaluka road mayor temunsimbako muntu naye nga bano bamaze okulaba nga bamaze okukola switch nti gundi mkyemba nenkubuuza nti kwaba abantu abo ani gwolaba ayagala Kyagulanyi ku lo yadde n'essaawa zino yadde bantu bamuwanga Kivumbi bakyatambula naye ne banambuza bakyatambula ndowooza ku Gang of 7 asigazaako babiri ku lo asobola okumwagala ku lo ng'amwagala ayagalamu ayinza bba Seggona ate ze nkubuulira omanyi lwaki Seggona ate nga gwe bayezeza olweyo okukumbaka tekitegeeza nti oyagala oli omanyi lwaki abiri mu gumu nga tumuyingira NUP erina bye yamakadi ne bagisuulawo gw'okimanyi ti ne Kamiliyoni bamuwa kadi ya Mityana North Constituency n'agigaana yajja kuba road mayor ne bamummakadi bamugamba kuba bamuzaala Mityana Kalangaalo katukuwe eya Mityana North kuba Kalangaalo mweri gye bamuzaala n'agaana ate yali asobola okukajjayo kubanga ne Sematiko yakawangula naye bakakwata mu bukwasi Dr. Sematiko gwe bagiwa kakati mu mbeera ey'okusoomozebwa yali mu 2020 tugenda 2021 Seggona asobola okuyimirira mu musango ogw'ekibiina era mu mbeera y'okusoomozebwa Kyagulanyi nga bamukutte 2018 Seggona asobola okubeerawo okola negotiation ne kakati zaganya okwogera mu balakisi eggulu Kyagulanyi bamugire eggulu era Seggona akyenyumirizaamu kati kyenkugamba nagenda eggulu nakomawo naye kugambye bangi balina kadi ze NUP 2021 nga naye balinawo alternative ya kadi endala ekibiina basobola okukisazaamu mu kooti Seggona nga munnamateeka yasobola okuyimirira mu kooti n'awoza omusango ekibiina nekibalama n'anywa amazzi kati oyo yekka gwensobola okugamba nti ye ayinza oba ayagala Kyagulanyi asobba nga mwagala mu lo yekka naye bw'aba akola alaleze bw'owulira ebigambo bye muto wange Kyagulanyi muto wange bamuwamba muto wange tumugjeyo nze namuwa idea evuganya kuba pulezidenti biki nkugambye yayinza obba nga amwagala mu byalo Seggona yekka wadde tebamuwa kadi Namboozi ye bagimuwa naye tasobola kuba nga amwagala era Namboozi bakugimuma bye yali yogeredde Kyagulanyi ne oyagala ali mu paapaali naye nkugambye ono ani Muwanga owe Butambala baba kubanga naye tebagimuwa Mwanga naye ayinza oba nga alimu ekibeera kati bakugamba Muwanga n'obwalopo yali abwagala kwekandaga okuva mu lukiiko luli nalinya Makex ye ne balondera teyagira mu kapulimo yalina nze kamotoka kali awo kalinga Makex kuba naliwo ku kitebe ne balonda Ssennyonyi Muwanga yeekandaga n'ava mu lukiiko yeekandaga n'afuluma olukiiko kakati kwabo 7 abayinza omwagala mu lo asobola okubala ogambye Seggona ate Ssemujju Ssemujju ye ng'omuntu ekisooka Ssemujju alina karakita ze amanyi nti w'amaanyi omusajja omusiraamu ddala musiraamu bano ab'e Butambala basiraamu bano abatema empale zino abatabuliiki bw'aba takwagala gamba sikwagala akyogera mazima misana tafeekinga yensonga lwaki mu muyaga ogwaliwo nga NUP ezze 2021 teyagenda mu NUP n'asigala mu FDC si byagenda nti nfune tikiti ate malinzireyo gye nava bwe kiri kakati ate bano abalala abasinga bali after position yensonga lwaki n'ebigendererwa byabwe bya Gang of 7 byagana okutuukirira olw'okuba nti bwe baba nga tebalina position balaba babeera bafa Matiya oba abantu bano ekigendererwa kyabwe kyali nti tugende eno tugyeyo tiketi tuddemu tuzimbulukuse ekigendererwa kyaffe omanyi mu byobufuzi naggambe mulimu kye bayita omukisa ate mulimu kye bayita amasannyalaze amasannyalaze bwe gajja ku munnabyabufuzi oba yekimbo wabadde wano nga munnamawulire naye nga yalina amasannyalaze ekisooka bw'ogaana omugoberera oba owedde ezimu ku factors ezifuga ebyobufuzi masannyalaze kuba amasannyalaze gakuleetera okumanyika kapita asooka mu byobufuzi kukumanya oli walaba positayo yiyo ya munyagwa eri oli amanya munyagwa
yaliko meya we Kawempe yaliko mbaka mu parliament nga teyebuuza nti atono yani nalindo oyogera oti ebigambo biri bityo fulumya oti ekigambo kati capital iyo byebufuzi esooka kukumanya capital byebufuzi owokubiri ono simanya nanyonyola ebyo bijja luvannyuma kubanga luwa abamu bebalonda nga sobola kuba nti agenda kusobola okukolera abantu nyolo okuba nti abadde muyimbi w'amaanyi ne bamulonderawo Zelensky yali muzinyi mu video bebayita ba video vixen bano bebasasula ne bajja eno sini ogenda gizinira mboti najja nakwata ekintu nakosa kapitoyo nafuka president wa Ukraine waliwo n'omulala yali DJ abantu bajja kunjukizaako ensi yali DJ mu nsi nafuka president kati Matia abasajja bano basesetuka batya okuva ku bigendererwa bya Buganda kuwesawo zino kati mbalaba buli omu alabika avuga kiki ate kati waliwo enyumba bwekwata omuliro ewaka tetudda mu protocol nenazala omusitulayo nkugambye omusajja agaa nti enyumba bwekwata omuliro ekikopo kya nyinimu bakifulumiza mu bbaafu ebbaafu gye munaabiramu mugenda muteekamu ebintu byonna byonna mu bifulumye mangu n'ekikopo kya taata ewaka mu bbaafu mwekifulumira kifulumira mu bbaafu kati oluvannyuma lw'omujaga gwa 2017 okujja ne gubakuba 2021 bakizuula nti ekyamazima ekigendera gye kiraga kubanga ono teyali mu kibalo kyabwe mu bye baabala ono teyalimu kati ye Katonda kati bo tebateeka miscellaneous ebigwa bitalaze kati tukubulire kinene Gaddafi yafugana mu ejo alina bye yawala mutabani we Sharif Gaddafi okubeera president ng'avuddewo yabala bingi buli kimu ng'akinywezezza naye teyabala NATO nti ejja kujja emukube ensi egenda etabanguke ne kakati nga bwe kiri kakati ne bano tebaabala nti waliwo asobola okujja ng'alina amasannyalaze mu byobufuzi kakati ate obuzibu bwabwe bwe yajja yabeekubako ate abasinga ne bamugaana ekyo kituufu kati abasinga be bamugaana yasalawo okutandika okuvuga ekikye yensonga lwaki abamu teyabaddiza tikiti era n'abamutambulako laba nga alina abafutusoja aba bulijjo nkugambye gwe okimanyi nti Nambuuza yali asobola okubeera omwogezi wa people power kuba yali asobola okwogera experience agirina parliament abaddeyo ebintu abayinga ebitambula pozingamu ne wano pozingamu abo yali asobola okubeera omwogezi waki wa people power movement olwokuba nti omusajja ono bwe yagenda ewuwe yateekawo conditions mpitirivu nzija ewuwo nzija ne bakansala bange bwe nzija eyo ebyo abyogera afuta ono yamulumbako mu 2017 amuwagira ekyaddondo nalina omusajja yali muyambi wa Kyagulanyi by then bamuyita Dennis Atuhaire kati ye muyambi wa Segona oba mumanyi Dennis yesimbye ku bwakansala Kampala Central ndowooza ku PFF mumanyi yaŋŋamba nti Kyagulanyi mu byobufuzi ekisooka yali mu kuyimba yayagala nnyo okutuusa obubaka mu kuyimba obw'ebyobufuzi tugambire ku Jennifer bwe bakwata Besigye oyakubira akayimba situka tutambule era ne Ssemujju yennyini yakugamba nti Kyagulanyi yamusisinkana ekira n'amugamba nze siina kye nsobola kukola kyamaanyi mu struggle eno naye nsobola okukola oluyimba lwe mbakoledde baluyita situka tukole ki tutambule era Dennis mu mboozi anyumiza nakola n'emboozi ya sawa namba ku YouTube nanyumiza nti baatuuka ewa Nambooze ne bamutwalira enkoko ne bamutwalira n'ettooke yagenda ye bamwagala abeegatteko yagenda ye Kyagulanyi omuyambi bw'oyo Dennis obudde obwo ne mutabani wa Kyagulanyi oyo omukulu omuto Mbogo Shadrack Mbogo ne batuuka ewa Nambooze ettooke nga baliyina mu mmotoka enkoko bagiyina mu mmotoka Nambooze nga abatezeraale olwo lulala kati olwo Nambooze olwo amaze olaba kikutte luno lwenkugamba ng'ono ajjeyo bujje mutwe kwagala kwerambaka wa Kyaddondo bamaze n'omusalako enviiri avudde mu Bulasita kati ng'ono kyayagala abapuleya ab'amaanyi mu byobufuzi mu Uganda credibility ebeerawo Nambooze wakubeera katuuti bw'abeera katuuti k'ebyobufuzi bagamba awo Nambooze wamusabira 2 wamusabire 10 yali 10 ndiza okukwata emmotoka yange nzije Kyaddondo okujja mpa amafuta ga mitwalo 10 ga milioni 10 Nambooze bye yali amaze obbikola kubanga 2016 Zaaka yeesimba ku bwaka bwa parliament taata wa Zaaka musajja mugagga yayiwamu sente zonna ezeetaagisa Zaaka ku birombaka wa parliament era Nambooze yajja Mityana okunoonyeza musajja amuyita Mukambwe ab'Emityana bamumanyi nga musasule nga Mukambwe wa DP Nambooze azze okunoonyeza wa DP akalulu Nambooze bakwata akazindalo baali busuubizi ku kisaawe busuubizi eri Mityana municipality abasinga bagimanya ab'Emityana Nambooze yagamba nti tekiniko y'abasomesa kuliko tekiniko y'abasomesa waggulu wali eri waggulu ekigo waliwo ne secondary
Namboze wakwata akazindalo yabagamba buno obwana bwemwagala okuleta mu parliament kati nga kano kazaake Bassegoda bagenda katuma airtime obudo wali wachalu airtime wokutakula ndi Ssegoda bajja tuma zaake airtime era ze ndaba Namboze ngagamba wakitibwa zaake nimanya nti ebyobufuzi bikyuka era ebyobufuzi togera kubala Namboze enkwe yaludde nazo ye ng'omuntu mu byobufuzi ndowooza mulina obeera mu enkwe naye yaludde nazo kati eyo statement zaake bwagirabanga mu yali amugaa kutume ojja kutakulanga airtime kati alowoozaako ki anti kati eyo statement kyoka yaggwa bannabyabufuzi buli omu ayogera kinamuyisaawo tebalemezaamu kiyisaawo candidate we Mukambo yali candidate wa DP kubanga zaake era naye yagendako mu DP bamuwe kadi ne bagaana ne bagimumma ate zaake yali fresh ava ku Ndejje University muvubuka muto ne mu FDC bagimumma kwe kujja independent ekintu kya People Power 2018 abamu kubasoko kibuukira abasoko kikiririzaamu yali zaake yali ono Walubaga South gwe bamye kadi ogundi Alozias Mukasa yali James Mubiru bannabyabufuzi abatini Walubaga yali agana ne Lubaga North abo be batini ate ngabo tebali na mu parliament to the extent nti ono Walubaga South yatuuka okufuna ambulance n'akiteekako ebifaananyi bye Bobi Wine nga biriko ne kiga People Power zijukira People Power movement eyo abo bakkiririzawo mu kusooka kati bino semanya mbulwaki teyamukiririza nti ebiga byayogera ebyo bannabyafuzi babyogeranga nkugambye munnabyafuzi agenda katuti n'agamba Mpuga yatusiba nga bamugambye naye n'agamba naye ekituufu se yatusiba nga naye akimanyi olwokuba nti ayogera ayiseewo ye kyayagala kati so Matia kati tubadde ku Buganda basesetuka batyo okuva ku birowoozo bya Buganda okitinyonyodde nti ebyabwe byamala okiza nti kiganye tebakyasobola kutuukiriza bigendererwa byabwe nebya Buganda balina obivaako kubanga tukirize tugaane kituufu Buganda bonna bajagala era bagibaddemu naye bonna tewalina omu ayagala Buganda okusinga bigendererwa bye nsooka kubeera bulungi butereevu nsooka kuyingira parliament ntesiza Buganda nsooka kuba mubaka wa parliament nange neetereze n'ensonga za Buganda nzirowoozeeko kitegeeza awo bwe twabeera mu kaseera Buganda we yasalangawo ennyo ku mubaka kati Buganda we kati akakaseera tukabale 206 211 ndowooza ne 216 bakosanga ekyo ekigambo ekyo Buganda ensindise Buganda eno gweyagala Buganda ono gwataddeko amafuta mu kaseera kano bonna mu budde singa bajja mu bwe buti baali tebasobola babaka ba parliament lwaki esooka bonna tewalina omwagaba ssente ate n'ebyobufuzi bya kakati birimu okugaba bakopi ekigenze ewala ekyokubiri credibility eri Buganda by then eri abakulembeze besindise mu public yali amaanyi omuntu wa Buganda nti oyo Buganda ate jukira babangako ne track record yava mu nkoba za mbogo simanyi yaliko mukali bakendo yaliko muki yaliko mu UID jukira eyo college ya DP ekyo kyokka kyali kikuweesa akalulu olwalero w'ekitibwa Kasacca jana yesimbawo mu Lubaga mu Kawempe North n'afuna obululu 10 mwaga naye nga yaliko mu UID bulungi nnyo nga ate ne bannabyabufuzi era nga Buganda emukiririzaamu waliwo kyakyambulozi Bukenya oba mulabako sawanda giya terumwogerako nga tuli naye beba abasajja abatandika DP Bukenya kyakyambulozi kati ebigendererwa by'abasajja ekisooka bifiiraawo naye nga ekisooka kye bayamba Buganda baalaga abantu bano aba Buganda nti nabo basobola Buganda weeri mu byobufuzi kuba semujja bagamba nti ebimu ku bibaleeta ng'oggyeko biri byenkugambye abamu ku bakulembeze mu Buganda abalimu by then abali bakikirira ebitundu bya Buganda baali baboote baali bannamba lujjeka tugambe nti baali bebakira mu parliament nga n'okufuluta bafulunga tebasobola kuteesa ezira okwogerwako kani bano ne bagamba nti naffe tusobola okugenda kubanga semujju yali munnamawulire abeegattako 210 ye teyebeegattako dda kubanga ajja kusaka amawulire awo bakutte ow'ekitiibwa Sseggona ow'ekitiibwa Katikkiro obudo yali minisita w'amawulire kati Katikkiro Charles Peter Mayiga bakutte ow'ekitiibwa Nambooze kuba be bakwata basatu ani ataliko Sseggona yatalimu mu be bakwata Mpuuga gwe bataakwata bakwata ow'ekitiibwa Katikkiro ne bakwata ow'ekitiibwa Sseggona ne bakwata ow'ekitiibwa Nambooze ne babatambuza Uganda yonna kati Semujju ye olwedde yali avudde mu monitor nga ali mu observer kuba baali batandise observer bo nga abayiiyayiiya abaali abamaanyi balipota abamaanyi mu monitor ye yajja kusaka mawulire yagenda okulaba nga naye kyemukakatako okulwanirira bano nayingira struggle bwatyo n'asooka kuba coordinator nga bumanyi owandiika press release ng'okubira abamawulire tulina press conference ago bamanyi n'akitandikawo bwatyo naye nga baneeno bano ba Lukwago baani
bo bali kubanga bano Sseggona already baaliwo nga bali established. Nambooze owekitiibwa Mpuuga bo bali mu Buganda. Mpuuga ali minister. Ono Sseggona ali minister. Ali minister amyuka omwogezi. Nambooze Mpuuga Sseggona ali tamyuka Katikkiro. Sseggona ali amyuka Katikkiro. Yali amyuka Katikkiro. Mpuuga nga minister w'abavubuka. Mweye embeera 2009-2010. Nambooze nga akulira akakiiko kali ka federo. Akakiiko k'okusomesa abantu ba Buganda aka civic education nga yakakulira. Naye nga mu kakiiko ako ne bana abalala bonna yabamu obuvunaanyizibwa abamu bamateeka bakasibante kasibante yomu kubasomesa Sseggona yomu kuba namateeka bakakiiko ako bani kati bonna nga balinamu obuvunaanyizibwa. Kati enconnectinga yaabwe kubanga Nambooze aconnectinga ne kasibante ku radio. Kubanga Nambooze agamba nti bwe batula ne kasibante basobola okwogera ku programu yaabwe gye bali babawadde ekwata etya. Nga ku 8 waliyo Meddy Nsereko ne Tamale Mirundi. Meddy Nsereko ayita Tamale Mirundi consultant wange. Kati 8 nga kasibante akyaza Nambooze kati natandika okumuyita Madam Teacher ngono Kirasi Monitor. Era ekintu ne kikwatira ddala nga bw'okiwulira. Bano bonna okusomozebwa okuyingira parliament wadde bali bawangudde abasinga bafuna okusomozebwa. Nambooze yafuna okusomozebwa ayingira 2006 parliament final yajingira 2010. Yayingira 2 entuufu ddala yayingira 2011. Eniya 2011 gyanyumirwa. Tugamba parliament yajingira 2010 May. 2010 May. Mu Gwokutaano. Ngesigadde ebbanga tono. Kasibante naye yawangula. Era ne basooka ne bamukola ki ne bamubba n'agenda mu kkooti. Mwanga Kivumbi naye yawangula. Era ne bamubba n'agenda mu kkooti. Naye ababawolereza abo bonna Sseggona ne Lukwago. Era emisango ne bagiwangula bonna. Era emisango gyonna ne bagiwangula. Ne bayingira parliament. Omukaaga nga bali mu parliament, that is 2011 n'okujja mu maaso omu nga mulodi wa Kampala. Lord Mayor. Era kye bali bawala bakusooke bakulembera ekibuga omuli Buganda mwesinziira. Kati gundi yaabwe sako yaabwe Katikkiro atagifuluma atya? Katikkiro Kabaka yamulondayo. Katikkiro Kabaka omulondayo namufula Katikkiro. Ekyo kyokka kyali kino mujja mu ssako yaabwe kubanga ennyingo ey'ebibiri 46 akasooka mu ssemateeka wa Uganda kagamba tewali mukulembeze wa nnono aneenyigira mu byobufuzi ebyalebuleebu bino ebyene ewaffe by'oggobagana. Bino ebyene ewaffe kati bano Katikkiro yamubasusaako. I mean Ssaabasajja Kabaka yamubasusaako onafuka Katikkiro. Naye era bakugamba nti wadde yafuka Katikkiro balina obuvunaanyizibwa obumuwabula ku nsonga ezibeera zisobye. Kuba waliwo akatambike naye Bakatikkiro ng'agamba sika wala nnyo kandooza mwaka guno gwe tulimu nga Sseggona yali atutte Luwalo ng'awerekeddwako Mpuuga. Oba lwali Luwalo lw'ab'e Busiro oba Mpuuga yali atutte kuba biri kuliko yali atutte. Kati omu ndowooza ayita Katikkiro bamuko ndowooza balina oluganda oyinza okulaba nga katugambe Katikkiro omanyi yeddira mutima oba nga yawasa Wangabi tomanya kubanga Sseggona Wangabi n'Owekitiibwa Mpuuga Wangabi. Kati omu Katikkiro alina bw'ayita mukoddomi wange. Kati Katikkiro agamba nti bano bwe baali bayingira ebyobufuzi nina ettaffaali ddene ku byobufuzi byabwe. Nkugambye Owekitiibwa Mulwanyammuli eyali Katikkiro obudde obwo yatuula wansi naye nga mu bonna jjukira Katikkiro yali siniya waabwe Charles Peter Mayiga kubanga era yali minisita wa information. Ne mu myaka abakirako. Ne mu myaka abasingako. Katikkiro agenda ayiikiriza enkaaga. Nga ye siniya waabwe. Kati nga banagamba nti mulina omukulembeze naye omukulembeze naye asobola obba waggulu nga gwe bano abantu babeereko nnyo. Bagayidinge bano. Era Mulwanyammuli abakwasa Mayiga. Abagayidinga. Yadde nti muli naye abasukkulumako abalage ekyokkola. Yensonga lwaki Kyagulanyi bwe yali ekibuli ojjukira bulungi. Nayaniriza abantu bonna bamugamba jangu yaniriza opposition yabaliwo n'agaana okwaniriza Mpuuga. Katikkiro yakwata akazino yagamba. Bangambye nti n'Owekitiibwa Mpuuga waali. Yamugamba nti Mwami Kyagulanyi ndowooza weerabidde ndowooza tomulabye. Naye n'oli waali Owekitiibwa Mpuuga waali. Yali agezaako omugamba nti Mpuuga waffe. Wadde gwogezako obutamulaba. Naye waffe. Eyo statement yali political. Yali political. Kubanga toyina bw'oyawula Mpuuga ku Owekitiibwa Katikkiro bakulimba. Abasatu abo Mpuuga Katikkiro Sseggona. Even Nambooze. Namazi kati alinga abatandisa oku. Asobola obeera nga aseesetuse okuva ku luguudo lwe bali batambulirako. But toyina basobola kukola ki? Kubaawula. Bamanyi gye bavudde, bamanyi bye bagobye, bamanyi bye babonyeebonye. Financially, politically,
babonyebonye ng'abantu ng'omutenda bw'anaabona batuuka ku level nti kati n'abaana baabwe beemanyi. Tewalaba juzi omutabani wa Seggona ng'alonkinga akatabo n'agamba mukkirize nnyanirize munafuzi wange andi ku mutima gwe nsinga okwagala ennyo. Kati abantu bonna bali baza agenda gamba taata we nti oba ye menta we yagamba menta wange n'agamba wekiibwa Ssemujjunganda. Kati omwana wa Ssemujjunganda kubanga era balina bwe basisinkana because bo balina ebigendererwa byabwe kubanga mu mbozi yaabwe banyumya nti bwe bitatuukiridde kuffe ku baana oba ku bazzukulu. Segeza n'abaana bano balina engeri gye bakwataganamu. Naye mu byolina okusooka okumanya nti ono ow'Emagere ye ekibalo kyabwe yakirinyamu era tebasobola baba basanyufu ku ye. Tebalisanyuka. Yadde abamu yabawa obubaka ba palamenti nate. N'obwaloopu. Gwe walabako Moses Kasibante ng'akuba Kyagulanyi bifo nga tebanaba kujjako Mpuuga ku bwaloopu. Wamulabako? Emundu agitandise gyolekeza wano. Olowooza lwaki? Kubanga wadde tebamuwa kali n'atawangula. Naye yalowooza munne yafunye gyali. Bakiwadde munnange. Naye Kyagulanyi bwakwata obwaloopu bwa Ssenyonyi. Atali mu bibalo byabwe yali asoma amawulire ku TV. Gwe batalowooza nako. Kubanga waliwo we tutuuka okugamba nti tulina match. Ne tugamba nti singa Arnold alwala mu 8 Kimbo wasobola okuzannyawo. Tuli ba timu y'emu. Naye Arnold asobola okulwala ne Kimbo wanabanga tasobola ne baleta Matiya gwe batalowoozezzaako. Oba muli katebe mulowooza mwenna mumanyi omutendesi agenda kuleta Matiya mugenda okulaba ng'aleese n'omwana gwe mbadde temumanyi. Kati ono ebigendererwa byawe yabirinya mu nsonga lwaki buli omu yamukomerera emisumaali egy'akatiko. Matiya kati Gang of 7 nga tugitunuulidde tuyingira 2019 tuyingira 2020 tuyingira 2021 waliwo akaganga ate akali incorporated akayingira mu bano keka wakogeddeko aka DP block aka DP block kajiramu Ssekigozi Sajja lya Beene kajiramu owekitiibwa omugenzi kakati Katolu Bwama akabinja ako kajiramu Mabike akajiramu Mukaaku kajiramu Kasibante ajiromo abamu baali babaka parliament by the way abamu baali babadde mu parliament naye nga banoonya kaadi ebaza abamu baali bajjabuzi tebaaliyo naye abasinga kubo baali babaka kati waliwo enkolagana y'abano bayingire mu bano oba baagala babulabi nti People Power Movement yezze katwetwaleyo. Kati ekisooka Mukaaku ne Mabike bo balina Kyagulanyi 2017 baaliyo ekyaddondo bamukiririzamu from day one era baali naye paka we yawangula akalulu era Mukaaku bwe wetegereza ebifaananyi bya 2017 basibye Kyagulanyi biki y'omu baali ku mwanjo ye Mukaaku ne Segirinya omugenzi Mukaaku Mabike Loyce Mboga Bijirwa waliwo tiimu awo abasookerayo abo bo bamukiririzaamu. Actually Segirinya yakola kino kyewunyisa nti Segirinya ate yava ne ku Besigye Segirinya aline Besigye nga bali bati nga tomwawula. First mu kusooka Segirinya yakkiriza mu Kyagulanyi okweromba ka parliament wa Jaddondo East teyamukkiririzamu kubeera president era yabagamba Kyagulanyi kubanga Segirinya yakkiriza nnyo mu Besigye okusinga omulala yenna nti mpaka Besigye yabagamba nti kakati nze sikyasobola n'ayingireewo awo n'alyoka ayingireewo Mukaaku asobanga tebamuwa kaadi n'ebirala ebyaliwo Mabike kyekimu Loyce Mboga baani bati abo bo oba asavali bo inawo osooka n'obateeka nti bo Leicester bamukiririzaamu waddala ngo dawe ebintu byatabuka ne bavaayo. Kati na DP block naye erimu emitendera ebiri. DP block ekisooka takolagana yonna. Kati mulimu bano abaava mu parliament baava obuvi mu parliament Ssekigozi Kasibante Lulme Bayiga Ssekigozi Ekigozi Sampala Kigozi Sajja lya Beene Kasibante n'Empuuga kuba njuka nga babadde bwepuloni bwabo mu bukutale njuka nga babadde bwepuloni bwabo mu bukutale ngabuliko DP block n'akatambaala ku mutwe. Kati DP block yalimu bano ba foot soja abatandikirawo ne Kyagulanyi ne bamu ne bano abaava mu parliament. Abava mu parliament bamutayiriza mu parliament Bakatolu Bwama teyamukkiririzaamu nena nti naye yajja oluvannyuma yajja mu DP block teyajja Katolu Bwama Katolu Bwama yalina solidarity lwe lutalo lwe yasigala lwe yafaayo nagati akaanaako Katolu Bwama ekisooka yali star nga ne Kyagulanyi star ng'akola ku radio ng'azanya emizannyo gye nga ne Kyagulanyi star kati baleka bo balina entalo ezaabwe kuva mabega letayagala kugira nti kati ye nga Katolu Bwama teyakkiriza mu Kyagulanyi from the day one kwe kulona akakuusu kakeetanga solida era 2021 Katolu Bwama teyasabako kadi ya NUP
bajuwa naye yanyiiga nnyo nga batadde omuntu erubaga era yagamba kakalenzi Kyagulanyi akavubuka kandaddeko omuntu anti kati katobwa engeri gye yali style yali ayagala Kyagulanyi amukubira essimu amwegayirira ajje nti jangu ate ekitasoboka jukira abamu balwawo bagenda nkadi bamaze zigaba abantu abamu bagenda okubuuka tugende nga kadi zimaze okugabwa ekyasinga Batisa gwali musango Kibalama bamubuzizaawo afulumiza akatambi Kyagulanyi yansubiza miliyoni 18 eza dola tezimpa bichi ebyo ebyaliwo byonna kati ayali omugumu yali asobola okuzisivinga kadi NUP abamu bali sivinga NUP nga balina ne ya DP Kasibante agenda okugenda nga bamaze okujiwa Kawalya anti kati Kawalya bawangula obwa speaker obwa Stehoro nga wa FDC obwanguzi teyabutwala ku FDC ojukira yakwata bukasi kubi ekkubo nagende kamucha kati ekyo kyokka kyali Kyagulanyi okukiriza mu Kawalya kubanga bakansala bonna abaali bamulonze abaali babadde mabegawe bonna baali bayiseewa obwanguzi bwe era abasinga baali balowooza obwanguzi bwe abutwala ku FDC so oyo y'omu ku baafuna kaadi nga tasumbuyiddwa era teyalina naye kubanga kompyuta gwe yalina y'omu kuba abakiriza People Power okusooka that is mubiru ate n'amala ne James balina enkwata gye bamukwatamu ne bamuka tugenda kuwa World Councilor ono muleke waneeno afuge ebisanja 2 deni gwe nawe ojja kujja ngomaze okukakatamu ate omulino omusiba ne bamusibamu awo so kati bano bamukaku bekyabwe kirala bamukiririzaamu era ne bamuwanguza akalulu balina MOU nani nono ne Kyagulanyi esoka bamukaku omanyi waliwo kye tuyita okwolesebwa osobola nga olina okwolesebwa ng'oli talented mu kwogera nga wano wenjogera nga naye bw'oyogera ng'oli speaker mulungi mu byobufuzi ng'oyogera nnyo era ng'oyogera abantu ne bawuliriza naye nga toli mulungi mu kukola mobilization abantu bano boonayogerera mu kukunga kubaleeta Uganda kunga ng'oli munafu mu kunga kati mukaaku mu byonna asobola okubeera omunafu naye si mubi okwidentifyinga talent nadda ku nsonga y'ebyabaana byabufuzi nti ono ali munafuzi omulungi kubanga ba-identifyinga ono seya sebagala nga talina biwandiiko nende bamulaba nti ajja kuba n'amasannyalaze eri bamutambula naye kati mulimu omuntu nga si mulungi nga ajja kwesimbayo emirundi 5 agwe naye nga bw'omugamba tukole paperwork tusobole okubeera nga tusobola obingayo miliyoni 2 eza dola okuva mu bazungu asobola okikukolera ye kidandala mukaaku mabike eba bisobola ye Kenneth Paul Kakande kati ensonga lwaki nti mukaaku bo ba-identifyinga mangu ne bagamba ono omulasita alimu omulamwa katubeere bezi mabegawe bakola buli kimu kubajjiddewo ate ne batandika nabo okwagala ekisooka ebyobufuzi kulya omusajja wuuyo alina olusaniya kati ebyobufuzi ekikulu kiri nti olya naani era kati gwe bwofukomba ka palamenti ofunayo brother wo oba omwana wa sister wo ye nalina oyo gwolaba nti muntu wo nnyo naafuuka PA n'ofunayo omulala naafuuka driver wo kati ku lusaniya kubanga ye mukaakwa nnyumiza nti ye enjawukana esooka bamukuba chemical nti yali asaba kuba yasooka n'akulira akakiiko akanagaba tikiti ng'ekyali People Power bwe yali asaba abantu sente naye ne bataleeta evidence kati atalongoda we yagifuna nanti kati tukyali mu People Power kubanga bo baategekanga nga bamanyi bagenda kuba mu People Power ng'abakulembeze bonna n'okwesimbawo wesimbawo independent naye nga People Power egenda kubaakinga nti bagende ekasambye wambweteka mu NRM baali baagala kola nga drive bwetyo tuze nga aba independent tusinde buli omu ng'ali mu kibiina kye ne tulina ekisinde kyaffe kya People Power era People Power yayina begenda okuwagira ekitegeza Kyagulanyi n'okuleeta ekibiina era nayo yali bulo eri abasajja bano tebakitegeerako kubanga bakugamba balaba Lubongoya balaba Katana 2018 nga bazze nga balooya ba famire okuwolereza Kyagulanyi mu kkomera babeerawo beetalatala ekibiina kigenda okujja ate nga Lubongoya Secretary General Katana yewabye ensimbi kakati ate mu mbeera eyo nga bamu ku baali mu kibiina munda mu People Power munda balina ebibiina by'obufuzi ate nga bamaanyi mu bibiina byabwe Mabike nga alina ekibiina ky'ebyobufuzi ngera basobola kukyusa mu katini ne bakola emirimu naye ekintu ne kijja bwe kityo kati bagenda okutuuka wano ku NUP National Unity Platform eze bamaze ojjanjula Kakiri Gardens mu Wakiso nkonge Simbwa Paulo Kagombe awaddeyo obuyinza eri Robert Kyagulanyi Sentamu nga ssentebe oba nga president nga agenda kuba fulaga beyala era nga president w'ekibiina omwaka omulamba olwo banjula n'emanvuuli
manvuli bajanjudde kubanga bano bagenda ofuna ekibiina bano Bakyagulanyi bagenda ofuna ekibiina ekyo ngulwedde ekibiina kyakyuka erinnya sibe bakikyusa sibe bakikyusa era kibalama yekyusiza ekibiina kyo okukiya mu National Unity Reconciliation and Development Party ekidda mu National Unity Platform NUP ne manvuli nga yesimbo yaabwe ne colors buli kimu so Kyagulanyi Lubongo yawe ne Katana n'abalala bakireeta bakyanjulira bano abalala ba historicals mu byobufuzi nga twanjudde ekibiina bakiyita National Unity Platform era waliwo akasatiro k'amaanyi ku isyawo era kyagobyako ku bakungu waliwo akasatiro k'amaanyi kyayitawo abakommissioners bangi babagoba kati era buli omu anyumya history ono nti after people power okuvaamu nefuka NUP awo buli kimu kyatandika okukyuka awo buli mbeera buli mbuzi nedda ku nkondo yaayo kati akkiriza mu kibiina jangu atayagala tukube kubanga omuwala ono yafa ono omuwala gwe bagamba ayita Nambuze Senga Namirembe namulako nga ali ku digital talk ndowooza njimanyi eya Nomani tumuhimbise ng'agamba nti enfuna gye bafunamu ekibiina kuba ye yaliwa people power era nga yamyuka akulira abavubuka mu Buganda beba basookera ddala people power naye yewe yalaba ekibiina nga kize mu ngeri bwetyo kiguddewo bugwi n'akwata mu fayiro nadduka teyadda era yagenda okufa nga takomyewo kati nontono Namirembe but also other members they are members abatayagala positions mu people power abonga bali tebagala nga bo bali balaba because people power yaleso okujjako government ogwo musindo ogwo mugundu gwali buli omu ave java mu kibiina kubanga ogwo mugundu gwali gusobola people power yali esobola okwagera FDC owa DP owa buli kibiina wa NRM gwali tabasalirwa gwali tamwiru neguleta Akasiane wadiri era negwera n'ekisolo eyo bakirako n'ekisolo eyo naye ndowooza tebakajja by election yaweza ddako ezimu bazisazasazaamu ne bagenda ewa Nakwedde eyo ne bagenda akati Nakwedde wajjo Nakwedde amala kuva mu kalulu ka 221 bamukuba akalulu akanantaba okay nzijukidde Fefeka anti avuganya nakasi Fefeka afa bamusanga kumugwa oba yetuga naye nga bamusanga awo bamusanga atugiddwa oba atugiddwa naye bamusanga ku muti bufunze yafa Nakwedde kwe kumuwa kadi agende ku ya Ssentebe muwonge Andrew seyamubba muwonge ne bamulangirira ng'omuwanguzi kale muwonge nakosa obukujjukujjo nafuna muwonge nalangirirwa ng'omuwanguzi era kati Ssentebe era bwe yagala stamp ne signature ofuna muwonge tofuna Nakwedde so Nakwedde wajjo Abibu Buwembo yali mu FDC abadde wa FDC kuva dda mubali abasooka teyaliiko ateyaliyo abasagula ensoko teyaliyo okay so wa Mukasaka okay twagala okufunza abo Mukasaka batini babijirwa abo Mukasaka ba Derek Mutema bangamba yagenda oba ali Canada bali mu America abo Mukasaka wala mvuka batanga semba basebufu John Mary wa Mukasaka wa Mukasaka kyakudanyweze office sebufu yakakiiko ensonga lwaki yakozesa amaanyi ge 221 n'awa mukyala we tikiti ye Masaka nga omwana MP n'agwa ebyo yali ekyemu wange mukyala sebufu yavuganye Masaka yavuganya naye kati yagenda ali bweru tali mu ggwanga bano bakatabu baliyo mu Kasaka bakatabu baliyo kubanga be bannabyabufuzi abaliwo aba DP kubajjukira DP yali yefuza ekintu mu Kampala DP Ssentebe yali Charles kati yazize kuba kansala ali kuba kansala ali kuba meya ayinza kuba kansala kuba kati sajja bavuruga bannaye owa meya ani meya Kampala Central kadi yabo meya Kampala Central ye Katabu kubanga yali ayagala Kampala Central Lubongo yanamugamba sijja kuwa kadi yanongwe yajigaba secretary jano yakutera kiringa ogamba muno ogenda funa sente mu kitongole wa finance kati kankule wa finance leo nobera naye n'omukwano ande olina kusoka eno mu kakiiko ne bagamba kati okimanyi nti waliwo abasajja balina amasomero nga alina essomero naye nga wetagayo kasente ng'omusomesa naye nga yagamba baasa n'amugamba nti bwe nkuwandiikira owoono sente mu peni ya Red tomuwa omanyi muyabbulwa omuwa ezo kodi zaabwe ogenda otusaayo ogenolaba basa yekyewulwa kyokka ekyemwagayo bakuwa sente tulina gye twakolako eyo nga nze maneja wa kitongole naye nga omukulu abaaliko omanyiyo bulungi notwayogerayo naye nga asobola okukubira sinagamba oyo ajja mugobe kyokka oba ku mulyango ogenda olyango olyakonkola
mukulu angambye nzija ompa omulimu nanti kati bwe buzibu era abasinga banyigira gwe nti wabamma omulimu wabalwana biki biki gondi yansanze ona ngamba wangoba bonna bonna wabagoba yansanze ona ngamba wangoba wabagoba notuuka notekawo lisiti awo ku mulyango era ze TV nali njivuddeko nze nabagamba bokumaca ne bagamba nze sidda wano so akubeerako koyo kasasiro mbu batekawo lisiti ani agenda okuyingira nze nali manager nga ne senior Mike manager ne ground manager nane era nze senior Mike yankomyewo ku mulimu senior Mike ankomira ngamba omusajja agambe jangu tukole ne mugamba tekati nga ngamba nze TV nagira bange egenda kugwa bwalaba TV nga terina chain of command nga buli omu alagira owa control room nga alina obuyinza obutakuteekayo omanya TV egenda awo yiyabiddako so Gang of 7 ebigendererwa byayo biridda maaso ne biddamu ne bigira okujjako mu baana n'abazzukulu kubanga ekisooka bonna kati abasinga beekozeeko obulabe enkolagana ebasa Uganda evuddewo enkolagana ebasa Uganda evuddewo oba ekyaliwo naye nga wano jasi batusiiga kifaananyirwa kwa nti buli omu ayagala kuwangula gyali kyolaga public kyekikulu gwe tokiwulira kika kya opposition nti abopposition bagenda ewa Museveni ekiro emisana ne beefuula abopposition tobawulirangako byogerwa nnyo naye ekyemisana public kyetwala ekyekiro tosobola kitwala akazajja akamu kaagamba mbu abasirikale abo abajja ati simanyi poliisi ekikubya abopposition emigga emingi nti babalaba ekiro nga bagenza okugyayo essente kyokka ebadde n'emisana tebagaba ate ate nk'okuvuma gavumenti kano kakusanga kakuba ne kakumenya okugulu kakumanya eri kakulabayo ng'osikayo ssente kakati ebigendererwa byabwe so tebigenda kuddamu kutuukirira tebisobola kuddamu kutuukirira nabo tebajja kuddamu kukwatagana okugyako abaana oba abazzukulu balisobola okukwatagana naye kati embeera nga bwekyuse kuba kati tunulira bannabyabufuzi bonna njaga tunulira ababaka abafunye ababaka ba NUP mu palamenti 57 bazipanaawo abasinga balibanga si ba NRM ababaka 20 tebakyabalina no kyeŋŋamba abasinga babanga tebaali ba NRM okujja mu NUP baali ba DP kakembo mbateka oweyo entebe yali wa DP era yesibye emirundi mingi mu DP kakembo tali wa NRM oyo yali wa DP yali eyogerera yali wa NRM yali wa DP kati abataali babibiina naye era nga bamu baali ba state agent batini Ssenyonyi yatalina kibiina ndowooza Ssenyonyi yalina ekibiina kubanga Ssenyonyi yesiba 2011 ku kyabavubuka okimanyi simanyi kadi ki naye gwe buuza abantu 2011 Ssenyonyi yesimbawo ku kyabavubuka abavubuka zino position ze bateekawo ez'abavubuka era ne bamukuba akalulu ng'akyali ku UBC Youth MP yesimbawo kakasa bw'aba teyali wa NRM yali wa DP oba wa FDC naye kakasa yali wa FDC Ssenyonyi yesimbawo Kazima Bashir ndoza yatalina kibiina naye yali state agent naye yali state agent bano balozi ya Mukasa batalina bibiina abo tebali na bibiina balozi Mukasa yali mu business za kukola bakazi bubiina teyalina kibiina kati abasinga bali ba DP Brenda Nabukenya yali wa DP Anifa Nabukeera yali wa DP kati bonna babale nti bali ba DP era NUP yakola yayera DP ne mulete waayo kuba ate ba DP kimanyi nti abana bagezi ngojjeko ebyaki mukaku bwo muteekawo ne Ssenyonyi mukaku akolera waka n'afuna ssente okusinga Ssenyonyi mukaku akugatte butereevu amapesa okola proposal n'afuna ssente kibiina kitambule mukaku akolera waka n'ofuna ssente Ssenyonyi nga tanabazi mubasajja abala obadde oyogera ku Ssemujju yasigala nga ali solid omusajja omulala yasigala nga ali solid yali Dr. Lume Bayiga Dr. Lume Bayiga oyo naye teyagamba nti kangende n'omuyaga guno yadde teyadda mu palamenti eyo bwe yagaana okwegatta ku NUP teyadda gyali mu palamenti anti gyali waliwo awo ekisanja kyabeera nga tali kiri ekirala ekya wakati awo then yakomyewo kino naye ensobi gye yakoze yegenda mu PFF ogenda mu PFF Buyikwe nze mbabuulira kineno mu Buyikwe wali aba DP okusinga b'NUP Buyikwe ya DP nnyo era ensobi gye yakoze Lulume yakugenda mu PFF era ajja kulwana n'akalulu maybe ng'omuntu amuvuganya si w'amaanyi kubanga balulume beebo abamu kuba 2011 kati so 2011 ng'ogyeko Gang of 7 eno waliwo Suubi balulume Balozi Namayanja amyuka Ssaabawandiisi wa NRM Nsereko Joseph Luzige ali ssentebe wa district y'Emityana Council kati abo bonna bali mu Suubi naye Suubi bajawulamu ekibinja eky'abakabejja nga bwogamba nti G7 countries
ensi esinga obugaga musanvu mulimu abatuula ku lukiiko lwa waggulu mulimu bamajirisi hulama mulimu ne kati ndooza nga mu America olaba nti balina senate balina House of Representatives si bwena nti mutuula mu luliro olwaba ono omukazi w'e Masaka ebbanga lunabadde ng'agwawa mukazi ki ono ayogera ng'akaaba abadde wa DP nga bano abantu Florence Namayanja meya abantu ababaddemu yaliko ne wano mu Kampala bagamba ba yaliko meya yalikani wano mu Kampala Women League ya DP yaliko mu Kampala waneeno era namala nagenda e Masaka kati omukazi omulala era atabala bya bufuzi leero naye bagenda bivaamu bw'atyo omukazi we bamuyitanga Angela Kigonya simuwulirangako yali bwerubaga wano kati avuganya mawogola avuganya namugga mawogola abiveeko avuganya namugga so G7 yongambye ebigendwa byayo byasasika teriddawo parliament gye tulamu ya meka ya 10 ya 10 bya parliament ya 11 ya 12 ya 12 kuba G7 ani gwolaba mu okudda mu parliament ku G7 ekisooka ndaba Ssemujju Kira municipality okomawo ng'omubaka ajja kuwangula munnamateeka George Musisi munafu si munafu oba abantu bakyali ku njiri ya Ssemujju si munafu naye ne Ssemujju byakoze birabikako ekigambo mu parliament constituency akozeyo ki anti kakati abalonzi b'Ekira banjawulo ku balonzi abalala bonna era bafanaganako n'abalonzi abatinitini kumuyaga nawe oyogedde nga bwe yayogera mbu ab'Ekira bamanyi kye baagala ku muyaga ogwaliwo 21 Ssemujju ali tasobola kudda mu parliament singa abalonzi b'Ekira Ssemujju teyalina competition eyamuvuganya yali ani Ediyawe yavuganya Ssemujju ono wa Kirayanga ye yamuvuganya Jimerukwago naye yalina emigozo bano nga yiye ng'omuntu kati kankuwa ekyokulabirako yalina eddiru za poloti abantu bali bamunoonya kankuwa ekyokulabirako gwe ku mbeera yaliwo wali osuubira Ameria kyambadde okuwangulwa Iludamani ku mbeera yaliwo ku mbeera yaliwo wali osuubira Kayemba Solo okuwangula akalulu okuwangula owekitiibwa Kiyingi ku mbeera yaliwo mukodomi wange mukodomiwo Deogratias Kiyingi bawana Kiwala Kiyingi kati ku mbeera yaliwo njagala kati wali osuubira Ethel Naluyima okuwangula mama oyo ayogera obulungi bamama bataata wali omusuubira seninde ku mbeera yaliwo wali osuubira Nakimwero ow'ekiboga okuwangula Nankabirwa ku mbeera yaliwo kati saagala ogambe nti Jimerwanga nti yali munafu bano bonna abawangula tebalina maanyi naye omuyaga guno gwali gwa kokota muyaga gwa kokota kalinga katimba ka kokota Kazibe Bashir okuwangula Munyagwa wali okisuubira kati abalonzi b'Ekira Ssemujju kye yagamba kituufu nti bategeera okusingako abalonzi abalala Segirinya koze yawangulani Segirinya yawangula naye yatagala butagazi oyo Latif yatagala bamwado bwa meya abusuddewo akomyewo biki ne bamuwangula kati ku mbeera yaliwo tekyalikani ayina maanyi kyali gwali muyaga kati abalonzi b'Ekira wobawera respect nti bo basigala n'omuntu waabwe wakati mu storm eyali ey'amaanyi basobola okutiikinga ow'ekisumuluzo ne balekawo owa Manvuuli kati kyenkugamba nti Ssemujju agenda kudda mu parliament ng'omubaka mu G7 ndaba Ssemujju okukomawo mu Gang of 7 ne Lukwago ajja kukomawo ng'omulodi wa Kampala nga bwe biri kati naye bikyukamu naye ekya Lukwago tekiri 100% kikyakyukakyuka n'ababuulira mu weeks 2 okuba kati bikyukakyuka oba January wanaaba ayingira ekyalukwagula kati mu Gang of 7 Mwanga Kivumbi ebutambala mulaba okudda not because nti alina amaanyi ng'embeera gye mutaddeko y'amaanyi awo Butambala ekigambo nk'apula yakingi ekimu bamutaddeko embeera naye mulaba akusobola okudda asobola kuba nti alina amaanyi n'olwokuba nti alina kadi NUP era n'empuuga Segona tasobola Segona tasobola Mpuuga yasobola Mpuuga Council Sabina Javira kati ekyampuuga nakyo kijja salwawo ekisooka tuliddeko Kyagulanyi asooka agende e Masaka nga Abedi bwe yagambye ati Abedi Abedi bwe bakubye laale Masaka omwana yamubuuzizza nti ssebo mwakkiriza muli bateeketeeke mu buteeketeeke bwammwe mwakkiriza mugende mutambulire wansi wa Kyagulanyi kikyate kakati ekibajjeeyo n'okumukuba amafumu ag'amaanyi era mutubuulire temwasimbyeyo omuntu ku kyo bwa president abantu aba bawagira balondaani ko Abedi bamuwadde akazindaalo n'agamba ekyo bwa president mulindeeko Kyagulanyi ave Masaka
byanayogerera e Masaka kwe tunasinzira okubabuulira. Ebina byobufuzi tebikola bwe bityo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ng'ogyeko n'ayogera kiba ne calculation kibala. Kati awabedi yakozemu disservice eri abawagira DF. DF yali alina okutuula okulonda ani gwe nawagira wadde nga yo teyeesibye okuba president. Kwanka ballot tebajja kukabuuka ka president bagende banoonyaako mpaka parliament. Basobola. Ensonga lwaki mu Busoga district ya Namukaaga zalonda Kyagulanyi n'ebitundu 9 ku buli 10. Naye bagenda tuuka kubaka ba parliament malita manje kye bakutika yekka ngomba. Yekka. Kati Ganga Museveni mulala asobola okudda. Muganga Museveni Segono gambe tukirinde, I mean Impuugo ge tukirinde mu. Abali sure nga basobola okudda bali babiri. Semuju Namboze bokka. Abo nga ali sure. Namboze asobola okudda. Abali sure. Gwe mkono gena kumina naye kati kunzi abali sure okudda bali basatu. Naye nga ali pure 100% Semuju yekka. Bana abalala bisobola okukyuka. Ku Namboze bisobola okukyuka. Ku Muwanga bisobola okukyuka. Ku Mpuuga bisobola okukyuka. Kati nze ku ndowooza yange nze ndaba abali sure Semuju sijja kuwakanya. Semuju abadde ekintu kyakikutte asobola okudda. Ne Muwanga asobola okudda kubanga kyemmanyi ndowooza amuvuganya alaka yatereezeza embeera ze. Abantu badde bamucomplaininga ku Muwanga ng'omuntu disservice nyingi gy'akoze abantu abo. Era abantu abo either NRM bwe takironda nga Muwanga kimulemye owa independent asobola okukironda. Lwakuba kaluka kaawo kayingiddemu Lydia Mirembe kuma ne MP. Akyankalanyizza constituency eyo. Naki? Alina abantu bangi. Naki ekirala sente tezikola nnyo mu kalulu. Abalonzi basobola zirya. Nze nalabako Professor Semakula Kiwanuka bangi bamumanyi. Yesimbawo 2011 Mityana North nga avuganya Kiwanda nga talina sente nga mwata avugawo na kagaali okunoonya akalulu. Semakula Kiwanuka nga kalulu kankya ba agent kumpi yabawo emitwalo agaga 2011 tebamuwa. Semakula bamukuba akalulu nekonda ne kakati bana bajjija. Lydia Mirembe sente ayinza obanga azina naye ate Lydia Mirembe ayagala ka mukyala. Nebyo katambula lumu. Era Aisha Kabanda. Ekisooka bwe bamugjayo basobola omujja because si gw'ogamba nti abaddewo. Be bano bamiru card politician alabika lwa card. Yaliwo NRM. Yali RCC. Era naye kyo baatugamba nti tuleme kibasibako nti omuntu asobola okuba nga anajja yava n'abaako waatuukira. Kituufu. Asobola nga yavaayo ekyo tukigaana. Abalonzi ba Uganda ekisooka abamu constituency ezimu zirimu abalonzi nga bo tebali kutesa mu parliament. Obutebe oguze bumeka, tenti ziri meka, omupiira tukubana gosobola tugulira amazzi nga byebyo. So kati Aisha Kabanda tali mu kaliba y'abannabyabufuzi abagulirira abalonzi. Naye nyina yenywako n'omuliro. Ye ng'omuntu agabe sente. Aisha Kabanda simanyi sente ze sizirabanga nako. Simulabako nga azijjayo mu nsawo bw'ati. Ate kati mukyala takwataawo ngamba ng'akwata mukasawo simulabangako. Aisha Kabanda naye nga yamyuka sekretary general NUP abadde okimanyi? Mbadde nkimanyi. Yamyuka Lubongoya. Akakiiko ke baateekawo juuzi ak'emulugunya yali akakulira. N'akali akasooka yakakulira. Ak'emulugunya ku tikiti. N'akasooka ka 221. So nze benda babali sure Semuju ajja kudda sure. Namboze nga ye. Namboze nze mbeera mukono. Ebyobufuzi emikono nako tulindeko okamuwa. Namboze tulindeko kamuwa. Kubanga ekyo kijja kusalibwawo in a 2 weeks time oba wetunamaleko December. Kajja kuba kamaze okulaga. Naye for now competition ekyaliwo eyanabukeera akyawutaddeko amaanyi. Leero ndabyeko nga Namboze alese Kyagulanyi azze mukono. Byagenda okwogera kati. Namboze mulabye ku motoka ya babadde ku motoka waggulu kuliko Mulima Mayuni kuliko Namboze. Ne Mulima Mayuni oyo yali atya? Talina competition. Ani avuganya ani? Talina competition wali amuvuganya we NRM neswa gundi. Kibuule. Nejjukira Kibuule. Soko lindeko akona kutosoka kamuwa. Tulindeko kamuwa. Kubanga mukalulu kano mugenda bamu ebibimba. Ebibimba kyota suubira kuwangula. Ebibimba kigenda kutegulira kwawe. Kubanga ebimu ku bibimba bye nasuubira yebbali mwezi okutegula lukwago. Ekyo kibimba. Naye ebikyakyusiza ekibimba kyange kuba odizindi ziraba zibadde waggulu naye zigenda zikka. Zigenda zikka ezabali mwezo. Ezabali mwezo. No eza lukwago. Ngamba odi nani kati ekibimba kye kiba ne odi ennyingi. Kati bali mwezo ono ekimukkiriza ge mazzi gano agalumba bana Kampala. Kamba ate lukwago nti yabyogera kati ne bibaawo kyekyamulinyisa. Nanti kyekyamulinyisa kikkiriza bali mwezi obutawangula lukwago. Bali mwezi akamuko. Naye ekyo nalina kibalanga kibimba era ekibimba ekirala kye nabawa kye kino ekyawa ne Rubaga South
echa Nasolo ekya Virginia Nasolo na ono Mbazira owenaremu okuwangula owe NUP negwe bana wakadi anti bajiwa gondi Virginia Nasolo ekyo nakyo kibimba nkiraba era tekigenda kwewuunyisa kati tulina ebibba byetu ebigendo tugwako obugwe nga tumanyi kati necha Namboze kibimba kubanga botunulia race nga begambye nti Nabukeera abadde ku umane member parliament mu district yone ya Mukono amagombolo 18 asazeewo ajje ku magombolo 2 omuntu abadde ku magombolo 18 solo kwata resources ezo nazona naziteekaawo kati Namboze ne tugira tumulindako Namboze tumulindeko competition by the rero ndabyeko ne ku Reverend Peter Bakalwa Mukasa naye abaddeko ku laale ya Kyagulanyi nga ayingire Mukono abaddewo bamukiriza tebamuwadde mwaganya naye abadde mu audience abadde mu wayambaddewo fuloye kati mula ekisizo kunewunsa nti okumanya nga nti ekya Namboze kibimba mubaddemu abaana abalina posta za Nabukeera Nabukeera bamukolako injustice mulaale Nabukeera teba mu makadi because teyakola naye ba mu makadi because omu kubali mu kadi takolagana naye okitegeera nga ye Namboze takolagana na Nabukeera nasala kadi ebajime kali nze ndabye abaana nga bavuga bakoze bino bibane bigundi binene biriko n'obupiira nga bya Nabukeera nga babiyingiza direct mu gundi mwenyini ate nga bano bafutu soja bala tebabakwatako nga nabo bafutu soja era kuba ne Nabukeera alina bafutu soja anti kati bafutu soja nabo bagezi nti Namboze nga bakubye Nabukeera ate nga mbaka parliament kali ate kuba futu soja tekimutwalira ddakiika tekimutwalira akaseera wakubira mbaka parliament gwe putula ne mu house bufuna musala gwe gumu kitegezo no futu soja atasola ajja n'okwesa omugani gikwata okugambiye tewaba butu Namboze ati ne bafutu soja balina okulabuka amangu kubakulembeze baabwe bamanye nti ani gwe so otambula naye akabanga akawangu Namboze alina mune kiri ekintu kiri ekyabana abaana abava mu DP okuba n'omukono omugumu nti ne futu soja amwiriddewo mu birasola gamba nti genda n'emitwalo ebiri egijonywe osambule enfuufu ekugenza andi mwabe mukono mwino kimanya mukono eri safe without Namboze kisoboka kuba waliwo abakulembeze because ekisooka abaddewo ebbanga ddene achievement ze temuziraba tetuziraba ekyo kweli n'emyaka gye sije emito alina emyaka 5 mu 5 emyaka gye najyo gitambula nti ne waba avuddewo esaazi zino kati waliwo abasobodde okusituka Nabukeera akyasobola Fred Kajimu akyasobola Kajimu naye mukulu naye mukozi ng'omuntu si wantalo si wantalo ate mukozi then eriyo Kabanda nabo si bantu bamita mayor yali ku level ya mayor si wa kibiina ki wa NUP neera bamuvuluga season eri tiketi ye ne batagimuwa ne kuno bagimuwadde tiketi baali bagiwadde balala ku mulundi andi abalina tiketi bonna eza abalina tiketi tebalowooza nti already bali mu parliament already bali mu council tiketi eringa motoka ekuvuga nefunako wekutuusa kati tiketi bw'oba gina eya NRM nga gyoli NRM y'amaanyi kubanga waliwo abe NRM abalina tiketi mu western be bawangula nga ba independent be babawangudde kati ate mwabe mukono mulina okwebereramu kubanga ono mumuwadde okuva 26 okutuuka olwaleero yakabeera mu parliament ndowooza 3 n'ekitundu naye ffe bababala nti bangu okuva 26 abaddewo paka olwaleero naye ekyamazima ng'ab'emukono tebalina kye bakauntinga ku mukyalo oyo okugjako entalo zataddewo ku banne ku bannabifuzi ab'omu kitundu nezanaawudde ebweru wa mukono kuba kati ajja olutale mukono n'atwale Masaka naye olutale mukono n'atwale Mityana waliwo ababaka abamu nze natambula ne nakatambula n'abaka Alani Mayanja ne Lutamaguzi natambula ne Lutamaguzi musabe bagikwatako nakaseke eyo naye Lutamaguzi ng'abantu bamutuukako muntu ku muntu nga abantu abawa ne ssente muntu ku muntu mu biseera bya covid Lutamaguzi baali tebakkiriza babaka kugaba mmere Lutamaguzi yatema amatooke n'agateekawo mu luggya lwe nga koodi ojja buzigwe omutuuze w'omu constituency n'ojjawo ettooke limu tosaba tokola ki jasi baali babakwata naye Namboze ye muntu gwotasobola kugamba nti waliwo abavubuka abali mu kirombe oba mu kirombe ky'omu Kiwanga bakubya amatafali gaabwe baagala omuntu abasikasikamu bagokye baveeyo toyisobola kumusanga ku ekyo jjukira ababaka baatumanyiiza tebakyakola bya parliament ekyo nakyo kugamba bwekiri era n'abalonzi babalonda sobola kuba bakola ebya parliament n'olwokuba babeera mu bantu so era ogambye ab'emukono twebereremu wagenda kubamu okwebereramu in fact weetaaga na kuwandika article kati n'abanoga mukono is safer without Namboze nti mukono esobola okubeerawo n'emyaka emirala nga singa teba na Namboze
mukono is more safer without Nambooze. Bwekiri. Nti mukono ate esobola okuba bulungi ennyo. Nga tena Nambooze. Kubanga muwa Nambooze ate kati kyajjokola ate kuddamu kuwakula ntalo ndala. Jjukira ye asigala akontinuwinga. Aha kati muba mwina okwebereramu. Jjukira kati olaba singa awangula akalulu kano ate okuwakula olutalo ne NUP obukulembeze bwa NUP. Jjukira ajja kwagala obwalopo. Ajja kwagala obwaki. Tebalina kyasamuwa kitegeereka. Bakansalazi bangi abagenda okusigala nga balwanagana naye abatafunye kaadi. Kubanga mu kugaba kaadi yabadde influential nnyo agiwa bwayagadde. Okubeerera ku mutenda gwa wansi. So ebyo tubirekedde banamukono nenze ndowooza balina okubeereramu nga bwe gambe tujja kukolayo interview endala mu bbanga lya sabiti nga 3 oba mu December nga agize tulabe ground check tukoye ground check eriete kati kinabeera naye nga for now yadde Kyagulanyi mukono abaddeyo Nabukera akyali bw'oba gaba bali 50-50 katujja kuddamu tulaba ani anabeera ku 60 abaana anabeera ku 55 ani anabeera kiride kubanga osobola okukirira mu butikitiki kale sibula go kale yona gye bado sizo kubanga otugoberera nga otulaba webalire ddala eno interview jiwe akasubscribe gwatanaba ate giteekeko ne ka like ate ne ka sharing ojiweeko abalala abatannaba kubanga abatagirabye oba oli awo mukwano gwo gw'oyagaliza asobole okubanga agiraba ffe bannabyabufuzi tubalinaako mutawaana tukolera bannayuganda tukolera nsi yaffe ffe bannabyabufuzi twabavaako tubalaba bulabi tetulina gwe tubanja nze sirina munnabufuzi gwe mmanja anange sirina gwe mmanja naye nze nkolera abantu bange abanjagala abatwagala abatufollowinga mwebale nnyo waliwo abalaba interview yaffe gye twakoze nalabye feedback ezabadde nnyingi nnyo abatukubidde ku masimu mwebale nnyo abatukubira ku masimu nga mutuzaamu wali yaŋŋambye nkunoonya kuwa bimuli byo ne Matiya Ssekanja musangibwawa ateeka ku ssimu ave mu ebyo naawe nze katonga obuyambi buteeke ku ssimu ebisigale tunaabirawo kale mbeere bulungi nnyo mweraba